National Unity Platform yabadaga wewe bakira mu parliament wewe balenya Alex Mukulu batobongo kubanga ebisomoze bingi nnyo mu parliament walabye amawulire gokedde okutusunsulira emotoka bazirese etteeka eryo balisa mu 27 ekizibu kye tulina nti litanze kola kati ono takoma kweyerusa ne bampaana amunyumira ani goyogerako we eyazigabye lino etteeka lya 27 sekandi bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga tanaweza myaka 5 kasooke dava kuba speaker nemmotoka bagamba yagiganye kuba tegasa already javuga ya government katomuwadde ya retirement javuga ya government kwabo tekuli muntu noogu atafuna benefits atalina motoka ezisukanya mu kikomera kye ezisinga neyo ya 222 gomanyi Kigongo Haji Moses Kigongo ine motoka jataina aina we yaletere motoka okumala emyaka 10 nga bwaleete motoka azileta left ne right lwakuba nti bano bazze kati mu kibuga kye kitusumbuwa ng'agireta left naki ne right buli kika kati simanyi kyogamba sekanta aina motoka aina ezimuwerekera aina retirement nga vice president aina nga vice president aina nga speaker aina nga deputy speaker aina nga omuwabuzi wa president kusawa ya leero kuba aina ne office kakati driver agenda kuba ne ba driver nti ono wakuwumula ekyokubiri bakola mirimu kyeminene kati egibeetagisa zi V8 okudibuda ekyo kye tugamba bannayuganda nti ebyobukulembeze wano byadobonkana kasita n'abagamba nti bakwata ba mafia. That one is a mafia, total mafia nga bw'omulaba oyo omukyala mafia kabisa kwawula nti enguudo we ziba mbi naye etteeka ly'ataakola limuyisa mafia zino zaagabye baze ne bakola amendment nali ku radio emu ne mbabuulira nti baagenda ne basaba okukola amendment okuyamba abakulembeze ab'ebyobufuzi etteeka lyali ddene eryo lye baali bakolamu amendment kubanga balina n'ebifo ebirala bye baali boogeddeko ekya prime minister ekya leader of opposition n'ebirala mu kubawa omutitimbe gw'essente okubavuubika nti bali mu retirement kubanga ne ze babbye kati tezibamaze. Ekyokubiri ensi weeri kati yeetaaga abakulembeze kubana mmotoka that is over 5 billion shillings bwe babadde bagabira Kampala ssente ez'okulongoosa enguudo tuve mu binnya bino bye tutalivaamu kubanga General Museveni akyali ku ggwanga lino nga akyemaamidde mu bukulembeze kkiriza kyange they cannot fix the challenge because these are effects of 40 years of their leadership, the law of diminishing marginal utility nti tebakyasobola kuholdinga center kati bo banoonya motoka kyeyina sepulingi edirimu nga bunni bwogwa mu gwina tosobola kuguulira ogunya gusigalewo ti ogwina ni bwogugwamu nti bw'oleeta Lexus V8 2022 saka muzoba bakola neddo era nze baganda bange eri bamagezi abatunda spare bambuulidde kati nti tebakyakayana n'abantu bwakulaba ng'akunnyonnyola nti kati tuleeta bisaka muzoba z'amaanyi ze zisinga okutunda kifo ky'okufixinga already ne mugula emmotoka kati bo bamanyi nti tetulina nguudo naye ani alina okufixinga enguudo parliament kubanga yekola kye bayita allocation of resources through the budgetary processes naye bwe twogerera kati budget ya 2024 batandise ogidiscussinga balese paper kubanga bo they do cut and paste buli mwaka the same budget the same thinking bigambo bye bikyuka tewali bikolwa. Now the effects ze tuyina ez'obukulembeze obujega ng'obwabo nti bo balowooza nti bw'okwata emmotoka n'ogiwa Kigongo n'okwata emmotoka n'ogiwa nabo balabise nti tuli mu mugano because Kyagulanyi omwagala w'abangi yavuddeyo n'ayogera nti bakutte 55 billion mu supplementary budget 55 billion ezo zigenda kubaza ababaka kugabana obasobole okuyisa the 3.9 trillion kakati kikwasa ennaku mu byo bwe twogera ku by'obukulembeze nga bya bufuzi ng'abalina oteekerateekera eggwanga abalina okutemeratemera eggwanga mu bukya bezza bokka abakulu bano baliziganye sisuubira nti kwabo luguma yagigane
because bonna tekuli ali mu status gy'ogamba nti bambi babowe tewali na bwetaavu bwazo kati naye olwokuba waliwo closing of the national budget ennaku ziggwayo waliwo procurement bagenda mu Christmas Sipiika balina okunyagulula eggwanga lyaffe with impunity mu bujoozi kubanga wabayo kye bakola nti ejjo nankola ki nzibawadde munankola ki ne mukifuula na headliner nti ate bannayuganda banaakola ki bagenda kera ku makya beekalakaase bagenda kumboola bagenda kugaana abaana bange gye basomera nti abaabwe tebasoma nabo bagenda gamba baana be basomera nabo nti baana mmwe maama wammwe ne taata wammwe banyonyonta eggwanga lyaffe bamanyi nti balina obuyinza ng'obwasobi beekyenjawulo abatufuga be basobi ekyenjawulo nti bo they are in the white collar. That is what they call a white collar theft. Waiswa njagala tugendekoko mu mbeera yaffe ebyobufuzi naddala ku ludda olwa opposition